soja be bakola be bakuleese ate n'obamanyiira kati mpuuga naye omulaba kati nze yinza okuleeta ekyo ekintu ku mukolo gwange neyini yeewaddeko obujulizi kikekeke omanyi kikekeke kyekitegeeza nga bwe bagambye nti ate ekiro ekiddako tugenda beera nnyo Kenya biki tuyinza oyingiramu nga Uganda naki ekiyinza okukolebwa okulaba nti nebye Kenya ate tebituuka Uganda because regardless nekye tusinga okwetaaga ate gyemirembe ndi n'omukulu Isima Lubega ekibibi musajja w'amannyo era akoze ky'amannyo okulaba nti no ntambala yaffe ekyuka nedda otendera kubeeriko yali nga nfuufuuka tugudde ku kolas byonna byawumyemu okulaba nti no ekyukakyuka omukulu tutandikire ku nsonga y'Ekenya n'obudde ku kifumba bagamba kisa kinegula kifumba muto abaana ne batuuka n'okugenda mu paalamenti bajjayo okugobwa sipiika ki ekyavuddeko embeera ki ekyavuddeko embeera eno era gye bujja abantu bakuba nti abantu bazimbibwa Uganda buge mazima abantu bazimbe naye tekitegeeza nti balina ssente abo abatunze byapa batunze maali y'abakitaabu abalala batunze bijja okuzibuze nakazimba k'ennyumba nga 2 okuzimba guba mutima teziba ssente eballo baffe enzimba eyaffe y'abayisima Lubega ogenda mu chipu n'omwegayira kipaadiweya n'abadiweya abalala kati bakikozesa n'obaga abannaye nti kansasule semiiti wano wendiweza obusawo 100 ngutwale ne bwofuna akamu bakasiivinga n'okanya lisiiti zo nezitereka otuzimba ennyumba n'ogenda mu ndeeba mu b'embaawo naye n'osasula olumu ne babitubbiramu oyinza n'ogenda mu ndeeba ng'oli omusasula biyinza nga yasenguka oba nga yaggwawo yagwa birimu obuzibu nga kapito yaggwawo n'ogenda ku lw'amabaati naye n'osasula zofuna z'oteekayo n'olumu bitusala olw'okutuuka ku w'embaawo naddala ab'embaawo maama we ate gajja okukamala lyayidde oba tojja kubaani kati bannayuganda tebazimbye nti balina ssente kibangooli ayinza okuga nti mu Kampala emmotoka nnyingi abantu bagagga emmotoka nnyingi lwabinnya emmotoka nnyingi lwa nguudo nfunda emmotoka nnyingi lwa jjaamu ne si bugagga bw'abantu nti abantu bali bulungi nnyo nokisanga ba muvumenti oba alya mmere kitugiganda abaana baffe nga tuleesa emirembe emmotoka buli omu naawokwata jjaamu nguudo mbi nguudo nfunda Uganda yatuuka dda okubeera nezifulayofa zesa ezisingamu obungi ne tulina kamu ate olindoza yagadde kakola mu lujjaalu kano ak'ensambya kayita wali yayagadde kakolera baana be nakamaze kati kayambirawo omuntu omulala sirabawo bwe kayambira kale sijja pamala maanyi kayamba ne katono nnyo ne katya wali badde bazimba ey'ensambya bazima ne fulayoova okuba ku paaka enkadde paka kajjansi oba paka Kibuye oba paka ku Mukaaga naye bannayuganda ekizibu kye tulina kyokola n'okwekalakaasa tekukyasobola kugenda nnyo mu maaso bannayuganda era twebaza nnyo Bobi Wine yatuyambyeko lwaki tesobola kubeerawo teri muntu alina kyapa oba ndagaano ya nnyumba mu nnyumba agenda kwekalakaasa
taliyo. Abantu baagala ennyumba zaabwe, baagala ettaka lyabwe. Olina aleka endagaano nti agenda yeekalakaase bw'alivenyuzira nga baasendawo, bw'alivenyuzira nga baatwalawo, bw'alivenyuzira nga waliwo akeedi naye era n'abatagenda kwekalakaasa era babasenda naye tekyenkana. Kyova ali Mwami Museveni yagenda mu nsiko nga talina wadde omudaala gw'ennyaanya, era Mwami Museveni talina we yali akozeeko. Olwava entale n'agenda e Dar es Salaam, olwava e Dar es Salaam n'atandika kubega, yali mbega. Bw'ava obwa mbega ne bamuwa obwa minisita n'atandika ebyo. Omuntu ayina kati omusajja wa wano nanyini Power King ayinza okugenda okwekalakaasa, tasobola nagenda kuyeekera. Ati kakati for example kyadde Kenya kino abaana abato batalina byalo batalina embeeka wane Uganda nawo baana bato abasinga obungi naye abaana abato abakubazimbi tubeebaza nnyo. Abaana bato naye abakubazimbi tubeebaza nnyo. Era wano omuntu atuletedde ku bavubuka Bobi Wine bali mutendedeza nnyo. Abamu bali tebabiriiko, bali tebabiriiko, bali mupiira. Ate ekirala Mwami Museveni yatusensera nnyo, yatwetooloola nnyo, yatubega nnyo. Abamu tusula nabo bambega. Maama we basuffe olaba bali mu madiini. Bwe tolabangako myaka 5 egiyise faaza yafa mu ddiini emu. Ab'ebyokwerinda ne bagenda ne bagatuggulirako wano. Baali baganye bagamujja kuggula oba muganyidde ndo mujja kuggulawo. Oliko munaddiini omumungu wa Musaasire bambi yafa. Yaba batawaanya nnyo naye temujja kuggulawo. Omubaka lwe bamumatiza ne baggulawo. Ne bagamba omuga tugaddumenya. Ko munaddiini omumungu wa Musaasire n'ababuuza kiki? Nkyona abadde n'ebintu byaffe bye twagala. Era ogenda okugjayo nga waliyo Kristo ne likooda. Byali mu ddiini emu wano myaka 5 emabega egiyise. Awo wetutuuse newotu mu Busiraamu bijjudde. Mambega gye bali. Maama we abantu si be baagala okwambala fiiti. Naye ng'olaga okulaba nti Museveni yasensera Obusiraamu. Saala k'ejjuma sijja kumenya muzikiti n'olwo omuzikiti ogutamanyi. Bagera bati Allahu Akbar biso ne kukuloko abazigo ne ku misaala awo. Bwe bakola bwe batula ati kati abantu mu Kampala baagala nnyo jiini ne t-shirt. Ogenda bw'oyamba toli muna Kampala. Ziwa kuba njagala nnyo Obusiraamu bwange. Kanzu zambala mu lwa Friday lwakuba ne leero nayagadde kwambala kanzu. Naye ne bw'oba oyagala kuzita ku lwa Friday mba mu kanzu teeka ekyo kyonna kisalawo. Naye lwakuba leero nayagadde bwagazi ne bannakampala bambala nnyo jiini ne t-shirt. Oli jiini ne t-shirt zayambalwanga ku weekend. Ekituufu. Ne kati ne ku Monday abantu bambala t-shirt. Ne Tuesday abantu bambala t-shirt ne twazabalanga ku weekend. Naye ng'oyagala okukakaza nti Museveni yasensera amadiini bwe saalako mizikiti egimu. Babeera balina pisto, balina zirikooda. Pisto zigwa mizikiti n'okwata ne ku mutu. Uwo omuzikiti guli mu kibuga. Olugamba ekifo kino kitukuvu. Ng'ate ffe mu Busiraamu batugamba teri kisinga bukuumi nga abo. Allah yasinga. Era nze nkyenyo n'Abasiraamu naye tomukulembeza Obusiraamu n'awuza nti muko. Kitegeeza nti Katonda oba omusudde. Kale balembeera nga nedda ssebo ffe mu Busiraamu tetulina kitwagala. Ne Bayibuli era weekigambira nti ekibuga ekitakuumwa maanyi ga Katonda abakuuma bakuumira bwereere. Bakuumira bwereere. Very good. Bayibuli yekyogera. Katonda bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Naye nga gujje weeteeka muno Kristo. So
kitegeeza nti nno ewaffe bambega buli mugenda oteesa naye abaana b'e Kenya otunulira bintu byavudde ku bitimba batesereza social media TikTok Facebook kati bawako abaffe baawano baaligenza okuva ku mitimbagano nga n'abamu bakwate nga n'abamu bakwate agenda ofuluma ewaka nga bali ku mulyango balivudde okuva ku mitimbagano nga babayita Ashraf Kato simanya yavayo Asbash Kato nga babataddeyo dde simanya yaddeyo oba akyali namulabako olumu ng'akaaba ayagala kuddayo ate nejjaddeyo tasobola kuddayo kati ali mundangwa wamanya namanyegeyako nembwa kale omwana omuto bwati omwana omuyivu omwana ayibadde n'ekitone ne bamubuzaabuza ataaganye okusalawo kati azunga buzunzi nga mizo biyinza tuwa kyakuyiga ki ebyekenya ebyekenya byalituweeredde ekyokuyiga bo baagala ensi yaffe batusingamu abatali bannansi baagala ensi yabwe bo bagimanyi yaabwe nefe ne bateekamu abantu abatali bannansi tebafaayo era tebaagala ku kirungi kati owulidde pulezidenti omukakamu yagambye byonna yabizize tagera bissaayo yakyusiza ku maziga n'akaaba naye Museveni wano ayinza okukaaba tasobola muzeeyi waffe tasobola kukaaba ati mujaasi nettima alina lingi nnyo nettima wattima nnyo gwe kyogamba gundi simujaasi wadde simanyi byafaayo byanyonyereza ababiina mu bimpeeko obunyo simujaasi omuntu wootuukira okubeera pulezidenti ne bwetuba mujaasi ebitiibwa babikuwa byokka kuba era ndowooza mu mateeka gwoba komanda ow'oku ntikko aduumira amagye ewaabwe nno munnange si bwe kiri kuba yatuuse n'okugamba akuduumira amagye amuwe ku magye gamutaasa obwomagye nagamba ffe agaffe gakukuuma nsi si byamunda ab'omunda poliisi yenkwataganya era neyegendigagaana kati kyekyo ebyensi ennungi nono Museveni amagye gage era nzi ne bwaba munnamawulire n'omwana kiyogera ekigambo UPDF onkuba sasi sisobola kyogera ng'abaawa ago magye ga muntu kati aga Kenya ge gasadde ekigambo ekyo ago magye ga muntu kati oyinza ogenda n'ogamba mubuuzi n'akuddamu bwaki kuba Kenya bwe yakozeewo oyinza ogamba ndira mubuuzi n'akuddamu bwaki kuba Kenya bwe yakozeewo kiki kyetuyinza because olaba abantu beekalakaza batukumira baja naye adumbira amagye n'agamba nibera amagye gaffe gakuuma nsi yaffe so ate sikuba abantu bansi naye wano ewaffe abantu bavubuka beekalakaasa ku yunivasite Makerere ne bajjeyo buli kitongole kyonna kyonna ensi eriwo bannansi baayo bennyini eggwanga baalituwambako amagye ng'omujaasi wa Kenya bwe yakubuulidde yalinga before work the work of the police is to keep land order the work of amagye omulimu gw'amagye kuuma nsi singa ab'amagye konga event katusanyewo Uganda amagye ge gavaayo ekyo owa Kongo owa Kenya kyeyagambye nefa newaffe nekiteetaagisa magye nekyagala obuwangazi minisita bwekikwatako kujja okunyonyola kijja kitya nti nno abavubuka okutunulira ab'e Kenya be baatapuse bajeti yaayo ne baginyolera abavubuka bannaabwe ne bakakasa nti nno gino emisolo mingi tetugyagala naye wano abaffe abavubuka kizibu nnyo okudda mu bintu ebyo abavubuka babimanyi babitegeera naye ffe waffe baatusigamu abantu kati nze juzi ekintu kyanyiiza
nalaba abasuubuzi nga beekalakaasizza wadde ebimusaabiwagira kuba n'abasuubuzi si baamu namulimu abayaayi naye nalaba nga beekalakaasizza naye takisi zaffe badereva bannange munansonyiwa wandi muvuzi wa takisi naye tetwapaakinga mmotoka twasigala tukola era tulina okwetondera abasuubuzi ne bannansi amu senior driver amu expert driver ne badereva bannange mwanswaza baziteeka wansi ne bateeka wansi ate abo ababoda bafu bazibu ate abatakisi bandi boziteeka wansi abo ababoda bafu bazibu era olugati waki nze mpa omutwale mutwale mu kibuga nze mpaka za mutwale mu kibuga tafaayo teri atalina kuba abakenya babadde nabisolo tuvuma abantu abakenya bo tebabadde nabaana kugaba abakenya bo tebazaala ekintu kyannuma nnyo so twelabye nti abasuubuzi bagadde amaduuka nga ne takisi ziteeka wansi nga ne special ziteeka wansi nga ne pickup ziteeka wansi nga n'abasomesa ba private baggala buli kimu ne kiggala ogwokweba nga n'akagadde gwoswala olugala talaba mu maaso namabega tubande wamu nga kitole ekimikiriza abasuubuzi ate kiddeyo ku muntu wa wansi kati abasuubuzi bebaali balwanirira bisinga kusafu boba yina obusobozi obubikola abasuubuzi bebaali balwanira ebikosa ffe tebikosa bo ne tetwabayamba twabaleka mu buzibu ate nga jjukira omusuubuzi bw'aveeyo akozesa alinya takisi zaffe apangisa special zaffe afuna booda ne twabaleka mu buzibu kintu kyannumanyi ate ne bagamba nti nno kale fees tugenda gisasula naye naffe gisasula tugenda kwongeza ku bintu engeri gye tubadde tubitunda era ffe abajja era ffe tunyigirizibwa si basuubuzi era twalyetondedde abasuubuzi waliwo omuyimbi omu yagamba baali bamubuuza ku kyabafuutusoja abeekalakaasi olwebeeya naddamu nti fuutusoja weekalakaasi otya olwebeeya nfuta okulinnya nga tolina moto obuba busiru namaalo oyo omuyimbi yali ani mukugumireko ngaawulira kubaze sikya binuduma bali bamuyitaani muyimbi kakiriku bagenda kalaba bajaga muwayi emuyimbi eyayimba ku mukono gwa mpu yani ono gundi oyo njaga njaga yamwitirako obungi kyova nti emunyonyi bafuutusoja bamanyiira ensi yali temumanyi ng'aze okutongoza ekiyimba kye ekyasooka yakitongozeza Namugadde City ennamasula ne Freedom City bafuutusoja buli ku mukutu bebaalanga mwana waffe nzikati oŋŋamba oyo omusajja nemulaba oyo tategeera ekyo kikekeeke ngeri bwe yagamba nti Chinese king kintuntu oba yali tamanyi ngeri bafuutusoja gye tategeera butegeeza magezi ge matono era zirebe omusango ku TV kisaamu tategeera oyo tategeera nga bw'omulaba gwe tusobola kuddira ensi yali temumanyi nga n'ekimba kiganya okukwatako naye bafuutusoja balina emikutu gya WhatsApp bajja omwana waffe manyi meedi nga zibanga zino leeke ze twasima nga bwolaba akayanja ka Kabaka ekizimanyi meedi lake ezanziba waliyo leeke 3 nga manyi meedi lake buli ni bafuutusoja bebakola bebakuleese ate n'obamanyiira kati mpuuga naye omulaba kati nze yinza okuleeta ekyo ekintu ku mukolo gwange nini yewaddeko kikekeeke omanyi kikekeeke tekitegeeza kati nga nze leeta mukolo gwe nga leetete kikekeeke ku mukolo kati tosobola kugamba nti bafuutusoja tebalina wadde emmotoka ye abadde nakaki
Chataina mulo katasande kwe kalakasa nga kutagali. Yabadde naki tabadde wadde na mmotoka ze bamuwadde obuwi babalama ze bamuwadde yawukane ku Bobi Wine. Ekyo kintuntu kikekenke enkofu lwaki eyita ekikekenke bagenda ogikwata nega ono nga simutegeera muntu si muntu kiki nga kimanya ekyo kikekenke kitegeeza ekyo kikyalina mutu ekyalina amagulu ekiri awo ekisobeddwa buli kintu kyonna bagitega akatego ne kajja ne kagikwata kati banne baawe bagibuuza nti ani akutte nti simutegeera ekyo kikekenke ne guno gutyo enkufu ekaba ekyo kikekenke ekyo kikekenke tosobola kuleeta muyimbi onayogera ekyobusiru oyo aba tasaana mu bantu aba asaana kukomera mu zoo mu National Game Parks mu zoo netumukaza n'omukaza netumanga ono yali kikekenke yalinga ng'oli gwenna kunyumiriza ayagamba takwata ssimu gy'atamanyi. Kitegeeza embeera yo ekwata ku bantu abamu ffenna naffe eba etukwatako nga kyo n'emmotoka ze tasobola nakunvuga yakavuga n'emmotoka atagala butagazi mu kkubo osanga agitagalira owulira wakavuga n'emmotoka wadda ku bantu kuba tebalina mmotoka bafuzusobe emmotoka ze bakuwadde obwesalina ntuyozo era nze oyo omusajja simulaba nekuganyanyisite egundi nga mutegekera freedom city gundi Abitex mukwano gwange mubuuze yakwa ku guest nemugasiraba ebyo Abitex akigenda kulaba ebiki nemugaba banno bwe bamutegese be bamuleese bakwano bange nesibiraba Abitex kati bengenda kulabayo biki so nga tutumba kyakuyiga kitegeeza okuyiga embeera yonna ekyokuyiga ekisooka nti bannakenya baagala ensi yaabwe. Ekyokubiri nti bo tebabasigamu bantu nga ffe abatali bannansi. Ekyokusatu basukkulumye nnyo ku byobufuzi ate okutusiingako. Wano munnabyabufuzi okujjako kati ng'obuliwo okutandika ogenda balaba ne bannabyabufuzi bano bampaani bagabira mu kamera. Teri munnabyabufuzi asobola kugenda n'agakagenda ennyamba abaana be abantu b'omu Lubigi wabula yagakubira bakamera bajje bamulabe ng'awaddeyo ng'ate ne Bayibuli erina weegambira oba Kulaani ofubanga nnyo ogabisanga jjo kono n'etalaka baagala nnamba nabo basaasa ate ebintu mu byakatonda tebyetamu bampaano oba baana oba mukafiiri Katonda ajja kukuyamba era munnabyabufuzi awo njagala oli aveeyo nti bannange nti zinagenda ku ssaawa 6 n'ekiro zange 3 ez'akawunga oba mukakasa tugenda tubuuza abantu naye amala kkubira ba Bukedde amala kkubira ba midiya ne bajja buli n'alyoka akunyoonya Kacumbaali Faruku oluwa Matovu Difozi oluwa Saimo Kawalata oluwa buli Tamale Timex oliriddawa be bannabyabufuzi bawa basebo ne banyaba ensonga zeezo ensonga y'omuntu eyo n'abantu be baasenze banaayibirirwa ensonga y'omulubigi abantu basaliramuko ku musango naye emisango egisinga gya gavumenti. Etteeka ligamba mu Lubigi osenga ewantu nga mu lutobazi awo balina okugyawo ne bakusenda ekyo kimu, balina n'okukukwata okukusiba
ekibonerezo kisooka oba kitandikira myaka 10 ogendawo ate olina n'okuliyirira ssente zebakozesezza okugjawo ekyo bannaffe abasinga abantu baffe abo baagalamu ebyalayisi awo ojja kusanga abantu abasinga nga baagulawo $300 naye tebalina ssente ne bwoba tulina ssente gendako ekibibi sikubira waffe kalambu gendako ekakiri ate kakati labayo mukyala akolera mu katale agala avule mu muzigo gw'emitwalo netwagala owantu bwotobedda bu standard oluusi abatamanyi ero sezze abamu baba babimanyi n'abalala bateekamu obulyake buli akantu ewomwe tewabawala kati kambuuze obutobazi luno webeera bakubyewa banaalukozesa kye baagala okulukozesanga obyewo omuntu alina ennyumba ey'ebisenge ebi n'olekawo petrol station anti bagenda kubbira mu mateeka ekisooka etteeka ligenda kujja bagambe baliise mu palamenti Museveni yakwina akubbira mu mateeka oba kubonyaabonyeza mu mateeka bagambe nti bwe twagobya abantu twaga kuteekawo factory twakizudde factory terina bwe kusisa bantu ate factory yaddembe n'ogiwa amateeka negatuukiriza okusinga omuntu ate ne mu bibuga ebirala byonna bijjudde mu mafactory muntu bazibakkiriziba okuzimbamu kasaba kugayidinga lwaki togayidinga omuntu ono anti ensobi ya gavumenti baba bazimbawo nga balaba ate ne balimu bagayidinga ne muntu bazirukkirizibwa okubeeramu n'ensonga ssatu kasaba gayidinga n'ebibuga ebisinga biri mu ntobazi so kitegeeza enjawulo ne bakubya abantu tulabe okubeera nga tulabe kampani oyinza okubona petrol station eziweranga 8 oyinza okubona amafactory era bajja bizi gavumenti sinsiru tesobola kuleka abantu bonna basigala n'ekisooka eyinza n'okugamba tekadija tulekawo factory abantu baleke kwezzaawo wayo factory ebeemu tugijjawo mu ddakiika emu ate factory egatuwa omusolo etuwe n'emirimu era awo gavumenti yakuteekawo factory because abazungu baaganye okugenda ekibibi nabo balina amaalo baagala kibuga balinganga mmese mwe muli abantu era ojja kuwulira emyezi nga 6 kyogeredde wano nga palamenti yisiza etteeka abazungu balina amaalo abayindi baaganye okugenda ekibibi baagala within the city era bamutudde mu kifuba kyekibakozesa baagala kuwawo bayindi kati nnyo nga tuwumbawumba ka speech y'omukulembeze w'ebbanga wagirabye ng'ali kaleebe n'abagamba ensonga laki samu amasannyalaze ebitano wano tebyatuuka kuba mwalonda Nuupu Omwami Museveni yakoze bubi kozi nga bwe yatuga eki yagenda wa Katonda ndowooza akoze nnyo bantu omuntu bulijjo etteeka lyaffe abimanyi ate akulonda gwosinga n'okusanyusa asobole okulonda okujja naye kati bwaba Omwami Museveni nga naye atufugidde emyaka 4 nga tamanyi ekyo naye kati asaana tufuge munnabyabufuzi ataakulonda alinga akupinga gwosinga n'okusanyusa era ekisanja ekijjako yabeera ne kulayini ate osanga ne bana abakulonda nga bakukooyi naye bwaba Omwami Museveni Omwami Museveni bwaba tamanyi ekyo naye atusaasira badde nsuubira nno omukulembeze Kasoma Loyita yakulonda n'atamulonda anti kyekyo kyenkugamba ate era munnabyabufuzi bw'omala okuyitamu bakuwa empapula n'olaba waawe basinza okuwagira ne waawe bakukyawa kati bwe bakukyawa w'otandika oluga nti ayi Yoweri tatatisa Yoweri ayi kuba batandisa na linnya lya kika totandisa na linnya lya ddiini bw'oba olayira okujjako mu Middle East nagaddiini bayinza okukakola nga akakodyo
ne baga tumumu obululu atukolere kitwagala kibanga nga oyagala abantu baleke kusoma kigambo kyo gwewandiikako don't read anybody can read buli omu lwaki atuganya okusoma bw'oba olina kyotunda Kachumbari TV bw'omugiwandikako Kachumbari TV teekako ekigambo ekine don't read oyinza n'okuteekako kayindire don't read buli omu ajja kusoma lwaki atwegayira obutasoma don't listen kikyagana okukuwuliriza ne bannabyabufuzi abagunjufu bayinza okukuma obululu nga baagala obakolera ekintu oba era bw'oba onyoonya ab'okusiramula togenda ku muzikiti mu kyaki oba mu ekereziya bakutumya ab'okusiramula ng'ate bakusanga kibibi Moscow oba mulwadde kaba oba bategeera dde obusiraamu olina kwagala ayigganya busiraamu avumirira busiraamu atayagala busiraamu so kati omukulembeze yalimbyemu yalimbyemu naye yatomunenya yatusiibudde dda ate ffe mu busiraamu batugamba nti omuntu amala ennaku 40 nga yafadde kati yatugambye agenda mu ggulu ayinza okuba nga yafadde sebo tukyalina yagera nakukomawo ekisanja ekirya naye abantu bagamba tukyakwetaaga anti abantu musalawo kyo Katonda nasalawo kirala nze taata wange oyo yayafudde Soimanyi Sebuya Mungu wamusaasire twamuzise eggulu ne tumututte emulago emirundi ng'ena ng'akomawo okukutano teyakomyewo era eddwaliro lye tubadde mulago sebo ne bannyaabo ebigambo byogeddwa ebyokuyiga asubire ndo mubibize wetunyiizizza